Nakusanga Netherlands. Bano bagalaji. Saba ku interview Katikiiro. Muzono. Amukulu. Nsanyise nnyo okubanga Katikiiro afisiza akadde najja netumuyimbiramu. Mpulira otya ng'osinkanya Katikiiro? Kirungi nnyo ku sayidi eri ate endala aba mukoddomi wange ku sayidi eno yabanga akwasaganya Obuganda. Katikiiro wa Buganda okubanga afisiza akadde najja mu kivulo ekyabayimbi mu budde matumbi budde kya kitiibwa nnyo. Abantu batangaazeeko katono omukoddomi watya? Katikiiro awasa Bambogo. Bulijjo mukoddomi. Gwe mulundi ogusoose omusisinkana oba obadde omusisi? Kati ntusisinkana mu nsonga ez'enjawulo. Katikiiro. Njagala kwebaza Afrigo Band. Nemisa Kisemakula. Ono mukoddomi wange Eddy Yawe ayimbira mu nnyo mu Afrigo. Kubanga okwewumuzaamu kikulu nnyo. Si masanyu gokka naye abantu bakuza ebitone. Ono Eddy Yawe alimu n'ebyobufuzi awo. Naye abantu tulina okwewumuzaamu. Kubanga bwe tukola ate ne twewummuza. Naye okwewummuzaamu kitegeeza abantu okuvumbula ebitone byabwe babikozesa ne tuzza Buganda ku ntikko ne Uganda neekula. Ate ono Hamani Sewanyana gwe mulaba yasomanga ne mukulu wange Bukalasa eyo. Ono yali agala kubeera musosodooti naye yakoma mu kkubo. Nange nasomera kitovu Katikiiro. Bannakitove tuli wano. Okujjako ono munnabbingo mukyala wange eka yali wano. Abalala b'ekitovu. Mwebale okutusanyusa, tusanyuse nnyo. Tusanyuse nnyo. Kale. Netukulabako tutwale ebbanga. Lwagwali tulebe Katikiiro bw'azina mazina naye next time. Obweddanga zina wa. Obwedda. Tusobola kuvaayo nga tuli mu ngalo. Naye wakati ensi egenda etereera n'amawuggwe agenda akendera. Njagala abantu mu nsi yaffe basanyukeko kubanga ebintu bingi ebitukosa. Kale kirungi okusanyukako n'abantu ne mbakulemberamu basanyuke. Tubaale tuwaze kusanyuka era Wirinwaji atusanyusiza bulungi era njagala agende mu maaso ng'asanyusa abantu. Ndowooza nti abantu abalina ebitone bwe baba nga bavuddeyo ne basanyusa abantu bokka si be bafunamu naye n'abantu abalala bafunamu mu ngeri ez'enjawulo. Kale Nwaji mwagaliza ebirungi bingi. Abawaddemu amaanyi kuba Nwaji agambye ensi yamukyawa tekumwagala. Sirowooza nti ensi yamukyawa. Bangi bamuvuma nnyo. Abamuvuma be batono. Abamuvuma be batono. Abamusima be bangi. Bw'obeera mu lukale emirundi mingi aboogera ebibi bawulikika nnyo. Abasiima be baba basinga obungi naye babeera mabega. Nwaji nja kumusinkana muzzeemu amaanyi. Ndowooza nti alina ekitone asaana akikuze. Tujja kumuzzaamu amaanyi. Bulijjo bw'okola ekintu wabulayo bantu bakwogerera. Mu Buganda tetwagala bantu bagwamu ssuubi ne mu Uganda. Thank you.
Abachala wangi sukali keko chesa abantu bongera sukini chesa abantu bongera sukali keko chesa abantu bongera sukini keko chesa abantu bongera chesa abantu bongera
Gusaba tondekawo manya tinakenzitara kubera kwesebo Gusaba tonjiwanyo manya antinakenzitara kubera kwetia Gusaba tondekawo manya antinakenzitara kubera kwesebo Gusaba tonjiwanyo manya antinakenzitara kubera kwetia Oh mama yaro antienda ndaye okuro yapana Mama sebo chakawa siri watandamye zekaku Gusaba tondekawo manya antinakenzita kubera kwesebo Gusaba tonjiwanyo manya antinakenzita kubera kwetali Abo abasajja balaba naye wasiri watandabye zekaku Abo abasajja balabye kyokka wasiri watandabye zekaku Wami amusere Mama, diga, échame. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu